nga bwe bagamba nti munnange gwe kitaliiridde nnyina akujuliza buke. Ensonga ya Besigye nga bwe tugiwulira naffe ate butereevu bwekwata ne kwabo abooluganda oba abaana be, baganda be, bakyala be n'abalala abali close. Kakati mu abo munnange mwe muvudde mutabani we ayitibwa Adam Ampa Besigye. Ono nno si ye Anselm ali ku misomo mu Amerika eyo, ali mu kusoma PhD ye, naye kati ono mutabani wa Besigye era nga mukulu ku Anselm. Ono nno munnange tasiba zikweya era awandiise ebbaluwa nga eno agyolekeza Museveni ne mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba, era bw'atyo n'abasaba nti bandibadde bata kitaawe ali mu mbeera embi ey'obulamu nti mwalibadde mumuta. Kati munnange bigambo bya Adam Ampa Besigye agamba bw'ati nti bangi nnyo ku mmwe temummanyi amannya gange. Nze Adam Ampa Besigye, nze first born era omwana omulenzi owa retired Colonel Kizza Besigye. Anti kati oyinza okubeera eyo ng'owooza nze first son, nze ki? Kakati wuuno azze akugambye nti nze first born wa retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Era munnange njagala kwewola ku bigambo eby'omusajja mukwano gwange retired Honorable Amama Mbabazi eyagamba nti okubanga olina bwino ku kintu kuba kumanya kikyakwogera, ate okubeera n'amagezi kuba kumanya ddi lw'okyogera. Era agamba nti oluvannyuma lw'okubeera nti abadde alaba obutali bwenkanya obugenda mu maaso nga asirise oba mukasirise, mpulidde nga nina okuvaayo njogere ku kiyinza okulabikanga okumala emyaka egiwerera ddala nga mbadde nsirize okuviira ddala mu buto paka lwenkuze. Sikyasobola kubeera nga mbeera eyo nga nsirise busirisi nga ndaba ebigenda mu maaso, nga ndaba taata wange munnange ali mu kubonyaabonyezebwa, alangibwa obwemage, ng'ate munnange ensi yonna munnange eraba ebigenda mu maaso. Agamba nti bino ebigambo abyolekeza eri Gen. Museveni wamu ne mutabani we CDF Gen. Muhoozi Kainerugaba abasibye kitange abamukumidde emabega w'emitayimbwa mu bumenyi bw'amateeka, era bano be bavunaanyizibwa ku buli kimu ekituuka ku kitange, kubanga munnange byonna ebimutuukako biva ku biragiro byabwe. Kati atutegeeza atugamba nti gavumenti ya Uganda ekuumidde kitaawe mu kkomera era nga tebalina valid remand warrant oba court order okuva General Court Martial lwe yawa ensala yaayo nti kooti y'amagye tesaanye kubeera nga evunaana oba ewozesa abantu aba bulijjo. Era agamba nti singa wabaawo ekintu kyonna ekituuka ku kitaawe mu bubi nga ali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka, Museveni, Muhoozi Kainerugaba wamu ne Uganda gavumenti be baba balina okubaako oba be babeera bavunaanyizibwa ku buli kimu. Agamba nti alabye mu bulamu bwe
alabye engeri kitaawe gyayisibwamu amaaso n'engeri Muhoozi gy'akoze statements oba comments ku kitaawe ezimutyoboola ku mukutu gwe ogwa X oba Twitter, era nga kino kiraga nti waliwo pulaani enjingirire egenderedde okubeera nga ekomya obulamu bwa kitaawe oba nga emalawo kitaawe okumutta. Kyategeeza baagala kutta kitaawe, balina pulaani etta kitaawe. Kati agamba nti statements ezo nti tezirema kubeera nga zikuleetera okwennyamira munda, naye zino zongera okulaga nti waliwo ekifumbibwa emabega eyo, naddala ekiri emabega w'okusibwa kwa kitaawe, nti waliwo ekintu ekinene ekipulaaningibwa. Atugamba nti awulidde nga bajweteka ebisangosango ku kitaawe, nti abadde alina oba apulaaninga okutta famire ya Muhoozi. Ekintu ye kyagamba nti kya bulimba, si kituufu. Mbu taatawo obulamu bwe bwonna obw'ekikulu abutadde, ebbanga lyonna abadde nga abutadde ku kubeera nti alwanirira eddembe lya bannayuganda. Era agamba nti n'abo bennyini oba eddembe lyabo ate abali mu kumulima empindi ku mabega. Agamba nti wabaddengawo okugezaako okusangulawo ebyafaayo bya kitaawe, nga bagezaako kubeera nga bateekawo ebyobulimba, bisitole ebyobulimba, era nga baatuuka n'okugamba nti taatawe tajjanjabangako ku Museveni n'abasajja be oba balwanyi banne mu biseera eby'olutalo. Agamba nti buno bulimba bwennyini, nti singa teyali kitaawe kwewaayo emyaka egy'etaano gye baamala mu nsiko, bangi ku bo omuli ne Gen. Museveni oba oli awo tebandibadde balamu olunaku olwaleero. Nti kati essaawa eno okubeera nga bamukyukidde, bamwefuulidde, ne bamuddako okubeera nga ate baagala okumumalawo, nti buno bwe buli bw'enkwe obukyasinze n'obutali bwenkanya. Atugamba nti taata we awakanya ekyokusibwa mu bumenyi bw'amateeka nga ayita mu hunger strike oba okugaana okulya emmere. Essaawa eno ekintu kyalaba ekiri mu kukosa obulamu bwe ekinene ennyo, ate nga gavumenti nabo bennyini bali mu kukiraba, era nga bino byonna biwumiddwamu omutwe Muhoozi Kainerugaba n'ekigendererwa ekikulu kya kumalawo kitaawe. Agamba nti newankubadde nga abamu ku ba prison officials kino bakiwakanya, nti embeera ye okubeera nga munnange eyebye ennyo kitaawe n'endabika gy'alabikamu nga talina maanyi, nti ku Buganda Road Court twamulaba, kati ne ku High Court nga embeera ye tugiraba tafaana bulungi yali n'akamu. Buno bwe bukakafu bulaga nti ali mu bulumi. Agamba nti amaziga gaakaaba, nti gaakaabira eyo mu kyama, galaga nti munnange ali mu bulumi obw'amaanyi, alumwa nnyo ku lwa kitaawe, ku bulumi lwayitamu. Agamba nti kitaawe mulwanyi, naye munnange
n'abalwanyi ab'amaanyi babaako we bakoma mu kugumiikiriza. Era agamba nti ayagala okulaga okusiima eri ttiimu y'abannamateeka ewolereza kitaawe, eri local ne international. Bano bayimiridde wamu ne kitaawe newankubadde nga munnange wabaddewo pressure nnene nnyo ku saidi ya gavumenti n'ebizibu, embeera si nnyangu. Nga agamba ttiimu eno ekulemberwamu ba councils Elias Lukwago wamu ne Martha Karua, nti bano bonnange balaze obuvumu n'obumu wamu n'okulemerako nga kitaawe ali mu kutulugunyizibwa n'okuswazibwa, nti nabo bagumidde byonna, ne bagumira okutiisibwatiisibwa okukussa n'okubeera nga babadde bavumirirwa. Kale n'agamba nti state nga ekozesa security agencies oba officials bo already abalaga nti balina saidi gye bawagira, tewali kyakukikolera, naye obuvumu bwe balaze okulaba nga obwenkanya butuukibwako tekigenda kwerabirwa, era beebale. Era n'agamba nti ayagala n'okwebaza step mother we muka kitaawe Winnie Byanyima ne famire ya Winnie Byanyima olw'okufaayo n'obuwagizi bwe bawaddeyo mu nnaku zino enzibu ennyo, amaanyi ge bataddemu. Era n'agamba nti solidarity gye balaze ebadde soosi nnyo mu kubeera nti egumya omusibe kitaawe wamu nabo abamwagala. Ne yeebaza opposition political parties wamu n'abakulembeze, n'agamba nti nga oggyeko enjawukana ze basazeewo bonna okubeera nga bateeka ebbali enjawukana ze balina mu byobufuzi, balaze okufaayo eri kitaawe mu kaseera kano akazibu. Kino kitujjukiza ekintu kimu mu byonna, nti tulina kubeera bumu, tulina kubeera wamu okusobola okwaŋŋanga obutali bwenkanya. Kituufu nti bwe tuyimirira awamu tuwangula, ate singa tweyawulayawula kitegeeza nti awo tuba tugwa. Nti ekimwewuunyisa bannaddiini bangi nnyo basirise busirisi nga balaba obutali bwenkanya bugenda mu maaso, nti newankubadde kitaawe Besigye babaddenga ate bakwatagana naye mu myaka egiyise, nti okuva kitaawe lwe yayawukana ku ndowooza ya NRM, gavumenti bwetu egezezzaako emirundi mingi nnyo okubeera nga emutta, okuviira ddala lwe yasooka okubeera nga yeesimbawo wa President 2 walk to work protests, bwe batyo ne bamukwata ne bamusiba mu bumenyi bw'amateeka, ne bagezaako okubeera nga bamuwa obutwa. Emirundi mingi nnyo ayise mu kubonyaabonyezebwa okw'amaanyi wamu n'okusosolwa, nga bagezaako okubeera nga bamuteekako ebisango ebijingirire. Era kitaawe bino byonna munnange azze nga abiyitamu nga abigumira. Kati ono atutegeeza nga omwana omuto okuviira ddala ng'akyali muto paka lwakuze, ye munnange tabeerangako awo n'amanyaako ku mukwano gwa taata ng'abaana abalala bonna bwe bafuna omukisa ogwo okumanyako ku mukwano gwa taata.
agamba nti si lwakuba nti kitaawe tamwagala, naye olw'okuba nti munaye kitaawe ebbanga lyonna abadde nga ali mu kubonyaabonyezebwa, babadde nga bajja bamulondoola, bamukuba ttiya gaasi, bamusiba, bwadduka n'agenda mu ekizayiro oba okwekweka. Era n'agamba nti President Museveni, okusinziira ku bwawandiisa, agamba nti President Museveni wamu ne mutabani we nti mmwe ekyo mwali kyagalizza munnayuganda yenna, ene Ugandan citizen, ekyo mwali kimwagalizza? Mwe mwandiyagadde abaana bammwe okukula nga tebalina taata waabwe, kubanga babadde nga bayigganyizibwa, oba taata waabwe abadde nga ayigganyizibwa olw'okubanga yayimirirawo ku lw'ekyo ekituufu. Ekibuuzo eri abo bonna abali mu buyinza, bwe mubanga nammwe musobola okukola kyonna okusobola okutaasa taata wammwe oba bataata bammwe eri obulabe, mwe temulowooza nga nange nsobola okukola kye kimu okutaasa taata wange, kubanga nange mu ndowooza nge entuufu, mwe temulowooza nti nange naalibadde nkola ekyo kyonna ekisoboka okutaasa taata wange? Ko nno nteekawo omusittale underline underline, kubanga oli bamuzaala kuwoolera abo bonna abagezaako okubeera nga bakwata ku kitaawe. Kati n'ono amugambye nga naawe bw'oli bw'otyo bw'olowooza mu ndowooza yange entuufu, in my right mind, nange sobola kukola kye kimu kutaasa owange. Akibuuza Muhoozi. Abaana bonna abafiiriddwa, abantu wano bataata be babasse ku biragiro bye Muhoozi, olowooza bo nabo tebaagala kuza mazaalibwa nga gwe bw'ogakuza n'ogatambuza eggwanga lyonna, ng'olinga gwe yazaalibwa yekka? Ebyo byange mbuuza nange ekibuuzo nyongereza ku kyoli, naye nkugambye nti ako kakulu nnyo, era ako kafaanaganako n'endowooza gye balina ku ovulo y'aba Nuupu, ovulo z'aba foot soldiers, akakato kafaanaganako n'endowooza bali gye balina bakulaiji. Kati omwana ono akugambye nti naye temulowooza nti naye asobola okukola kye kimu kyonna ekisoboka okukola nga protectinga kitaawe? Kakati kizinga kitaawe aba afiiridde bukomera, era ekibuuzo kijja, mwe temulowooza nti nange nsobola okuwoolera okufa kwa kitange? Aya baazi empaana mugenda mugyesimira mpola mpola, bwe mulagira nga mwekwasa opposition. Kale bw'atyo n'ategeeza nti ng'oggyeko engeri bino byonna gye bimukyankalanyizzaamu okuviira ddala nga akyali muto, naye munnange asigala asiima ku lw'ebintu ebimu. Agamba nti asigala munnange asiima abo bonna abasigadde nga bakyayimiridde wamu nabo, nti waliwo abapretendinga, abeefuula tebalumirirwa naye nga tebalumirirwa, nti waliwo ate abatabaagalirako ddala, ng'oggyeko abo munnange abali b'enkwe, bo nga bajja mu kaseera nga balina kye baagala okufuna, ate bwe kiggwaawo ne beeyongerayo. Naye agamba nti ye munnange asigala mugumu okusobola okusigala nga ali ku mulamwa, okubeera nga alina okukkiriza okusaba wamu n'okubeera n'essuubi mu nnaku zino enzibu ennyo. Agamba nti eri abo bonna abawagira kitaawe bw'atyo abeebaza, abo bonna abafaayo, abayimiridde obumu naye mu solidarity ne mu buwagizi social media n'ewalala, amaloboozi gammwe gakola kinene nnyo. Kale n'agamba nti gano obuwagizi buno buwa amaanyi wamu n'obuvumu. Kati bw'atyo n'akuba omulanga eri gavumenti ya Uganda nti balekeraawo obutali bwenkanya bwe batadde ku kitaawe wamu ne bannayuganda abalala bonna be basiba olw'ebyobufuzi, nti mulekeraawo embeera eno etawoomesa nnakabululu mu mbeera y'obuntu nga
tekinnaba munnange kubeera kikeerezi. Era bw'atyo n'agamba nti ffenna kyetaaga ne tukolerera Uganda esingako ensi gye tuyita ewaffe ewaka ewaffe. Naga teri munnansi yenna alina kubeera nga abeera mu buwaŋŋanguse obulamu bwe bwonna. Nsaba tukole ebyafaayo so si kubyogerako bwogezi, naye tuggyewo obwenkanya, tuggyewo obutali bwenkanya mu nsi yaffe gye twagala ennyo. Bw'atyo n'abategeeza nti ye Adam Ampa Besigye bw'asigadde ye Adam ani Ampa Besigye. Bye bigambo munnange ebya mutabani wa Besigye First Born, era ng'abyolekeza eri General Museveni ne mutabani we Muhoozi. Wabula kambaddiramu alina kaagambye wano, agambye nti njagala okubabuuza ekibuuzo mmwe abali mu buyinza. Bwe muba nga musobola okukola kyonna kyonna okusobola okuprotectinga taata wammwe oba taatawo, oba ggwe wenna ali mu buyinza osobola okukola kyonna okuprotectinga taatawo ku bulabe bwonna obuyinza omutuusibwako, mwe temulowooza nti nange mu ndowooza yange entuufu nange nalibadde nkola kye kimu? Awo muganda wange, awo mujja kutuuka okutwekwasa ate kati abantu mwakyankalanya eggwanga mwe mwakola ki? Awo kitegeeza nti mumalirivu okukola kyonna. Kitegeeza kitaawe singa ageza n'aba nga atuusiddwako ekintu ekikyamu, kitegeeza ajja kuba talina kyazza. Naye nga Museveni bwe yazaala Muhoozi nti awoolere abo bonna abamukola ekikyamu